nga nkuzizzaako emabega kubaka obubadde butwedinga ennyo obw'omukulu Bobi Wine ku ddwaliro lyali mu kuzimba munnange ate e Kasangati. Era ng'ebyo nno bibadde munnange ng'ate bikyagenda mu maaso esayidi eyo gakyagenda mu maaso okutambula ate munnange Nalukoola wuuno munnange ate esayidi eno abadde ali mu kuggulawo munnange ate ddwaliro. Omukulu Bobi Wine y'abadde omugenyi omukulu. Ngenda kubeera nga mbikutuusaako ate mu maaso awo nina Rema Namakula engeri gy'abaddeko wali munnange ate ku birthday y'omuntu omu esayidi eno nkugambye banyumiddwa nnyo ate nga Cindy afuddeyoko n'alambula ekifo wagenda otegekera konsati ye eri mu kujja munnange. Bampita Jaminanti sinzira ku Jaminanti Yugi kansooke nkutegeezeko nti no enkya ya leero munnange wali omukulu Bobi Wine yabadde yatuuse dda munnange ate mu Kawempe Nonsi era nga wali yeegase munnange ate ku Honorable Nalukoola era nga yabadde yatuuse dda munnange ate esayidi eyo okulangirira eddwaliro lino munnange ate lye babadde baggulawo esayidi eyo era nga wali munnange Nalukoola alitaddewo munnange ate okuyamba naddala abafuna ssente entono munnange abateesobola okusasula munnange ate ebisale mu ddwaliro era nga munnange wali omukulu Bobi Wine okusinziira ku post eno gy'akoze yeebazizza nnyo munnange ate Nalukoola nti assizza munnange ate enkola emu ku mpisa zaabwe munnange ate egobererwa nga saavisi bwe yeetaagibwa munnange ate eri abantu nga bano nga Nalukoola munnange okusinziira Bobi Wine obubaka buno bw'abadde atadde ku mukutu wali ogwa Facebook era ng'afuddeyo ku wali n'agamba nti no wadde nga si mulimu gwaffe ng'abakulembeze sekinnoomu okukola emirimu gya gavumenti kiva ku gavumenti etali nnungi etaliiwo. Abakulembeze abamu abaagala eggwanga balina munnange ate okuyingirawo ne bayamba abantu. Mu nkomerero tulina okulwana okuteekawo munnange ate gavumenti egenda okutwala abavunaanyizibwa ku ebyo. Bw'atyo munnange obubaka buno Bobi Wine bw'abadde atadde ku mukutu era nga boogezako okulaba ku mukutu ogwa Facebook esayidi eyo era nga boolengera n'ebyo ebifaananyi byonna byonna munnange babadde nga bali mu kuggulawo eddwaliro lino munnange ate esayidi eyo era nga bw'atyo omukulu munnange ate Bobi Wine bw'alabiseeko esayidi eyo ne mwana mulenzi munnange ate Nalukoola. Katugende mu maaso wali Rema Namakula abadde munnange wali ku birthday y'omuntu omu faani omu gy'abadde awo nkugambye asoose n'ateekayoku awo ebifaananyi ebyo nga woobiraba bibadde bikutte akati kw'ossa n'ako akatambi nako kaataddeyoko wali munnange. Abadde ng'ali bayimbiramu wali ate kibadde kirya nnyo nga boogezezzaako munnange ate okulaba akatambi ako omukyala Rema Namakula era nga bwenti bwe mukyekinzeeko nkugambye omukyala ono abadde yakavaayoko wali ne kolabo remix gye baakoze munnange wali n'Omunigeria muyite Olezi era nga munnange oluyimba lufuuse ensonga ku mukutu ogwa TikTok ndaba lutambulira ddala munnange ate esayidi eyo omukyala ke kaakapya munnange ate akaliwo akayimba munnange akali mu kutambula wali wonna. Katugende mu maaso wali n'omuyimbi munnange ate Cindy Sanyu. Cindy ategese konsati munnange era yavaayoko wali emabegako n'agamba nti no nga 29 nga bw'ategese munnange ate konsati. Kati olunaku olwaleero abaddeko ko mu kifo munnange okulaba nga empeera nga bw'enaabeera munnange ng'abantu be bazze mu kifo kino esayidi eno era ng'abadde atambulatambula mu kaawo munnange nga nno wanyumyanyumyamuko mu katambi era nga boogezako okulaba nga byabadde ayogera munnange ate esayidi eno ne mukwano gwe. You guys, we are at Millennium Park. Finally, I am getting to look at this place for the first time. I knew this place was huge,
When Aggie came to book, she just called me. So for the first time, I'm feeling the chills of our show is going to be here. You guys, look at this place. Team Syndicate, where are you? We're ready. We're ready, baby. 29th August. Oh, 29th August is going to be fire. It looks huge right now, but I trust you guys. This place is going to become so small. July. Yeah. I'm super excited. God is with us. I know there's been rumors of so many other shows, but it doesn't matter. We're good to go, baby. Byebyo nno munnange era nga bwekiti munnange ate bwekitambudde kakasa ntino video gimpera like kosa tino kusubscribinga kasita obeera nga tonnaba.